Abatuze ku kyalo Mwererwa mu division y'Egombe baguddemu ekyekango embwa bwe zisazeeko omukyala abadde atambula mu kkubo ne zimulumaluma n'afa nga atuusibwa mu ddwaliro ery'ebuwamba okufuna obujjanjabi. Afudde Jane Nakibirango abadde atemera mu gy'obukulu 50 ng'abadde mutuuze ku kyalo kino, wabula abatuuze bagezezzaako kumuddusa mu ddwaliro kyokka n'afiira mu kkubo nga banatera okutuuka. Ensonga y'embwa ekutte wansi ne waggulu, naye ekitendaba kubanga buli mwaka tutta embwa omulundi gumu. Leo genda okutta tuba twakula kira tuba tuddamu okutta mu Gwokuna kwa financial bwetambula. Embwa zizaala, embwa mpitirivu nnyo naye kati kyendabye ne division tukyalina busobozi butambwa sura zimala mu kuba division y'Egombe n'emiruka 11. Abatuuze ku kyalo kino bategeeza nti embwa zifuuse ez'obulabe mu kitundu kyabwe nga zireesewo okutya mu bantu. Okusibayo embuto otanga embwa ekibiku mukama waffe otusaasire tuwe obusobozesi tetukyalina kyakkola. Embwa zitumazeeko emirembe kati tuli wano ku mutuuze munnaffe embwa yamuluma yajja wano mu lujja yali yeekolera mirimu gye nejja n'emuluma nagibange yenzedde bula bukirwa nga ndi mukyala atunda nakati kukulu ali Egombe katule kakakazi bula atudde ono omukyala abadde mmemba munnaffe embwa yamulumye ebinyerimye abantu batano mu kitundu kyaffe abaana b'amasomero abaami omukyalo mukyala yafudde. Ssentebe w'Egombe Kamyaru Ssaalongo obuzibu butadde ku bannannyini embwa zino abaziriko okutaayira ku kyalo ng'ategeeza nti abatuuze baludde nga bazeemulugunyaako. Kufaanana Kristo kuba naye olaba ne Kristo baamukyawa. Bw'oyogera ku mbwa ofuna obuzibu. Bannannyini mbwa nga bagamba omulabye lwaki ogamba yange lwaki ogamba nze maze okuzza omusango ng'ate bazeegaana. Naye ng'embwa zirumya abantu bangi era zikyali nnyingi n'enkuba omulanga mu bakama bange waggulu awunyikira akanemeya. Kansala w'ekyalo kino Noah Kasumba agambye nti kakati abantu batya okutambula olw'embwa ezeyisanga ezigudde eddalu nga bwakyasabye bekikwatako okukola ekisoboka okuggya embwa zino ku kyalo kubanga abatuuze bali ku bunkenke. Tusa obungi embwa ziruma abantu kakati ono omukyala zaamulumya afudde zaaluma abaana b'essomero nga zibasanze mu ssomero mu nnyini kwegamba bannyini mbwa zaabalemerera dda zasooka ne zirya ebisolo ebyo byo ne biggwamu ne zigenda kati zitutte bantu abatambula ekiro ab'emisana bakeera ennyo nga tuli bubi nnyo mu LC y'Egombe. Ate Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.